This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Nakuzino watukolera ne menu. Nekasuku menu nti omwezi bweziti. Twali twegayirira nnyo. Omwaka bweguti. Oyina je watuyisizaamu kasuku wakyusizaamu ebintu. Tisolome bwoba oyagala kano bwe kati. Red card. Kugamba oyina kameni kotuwa n'ogamba prices ezo. Neme kwogera nnyo Solome mbadde munziza kasuku tukolere ngo waffe. Nonjo kyatese ne tuziriiraawo. Kati zigenda ku account. Ebyuma bye byakyuseemu kyekyakyuse. Banaye abajja kasuku mukambi we. Ate kati tutudde wano ngenda kutwalako ku studio yange. Wow. Ogirabeko. Otegeere sente gye ziraga. Ne kano kontaddeko ka mulembe siina waya. Luli twali. Nkagadde. Nali kugamba yisa wansi. Kano kapesa. Yisa wansi. Mutufu nkagadde. Now, Mama Pitmoff aina made in Africa. May 2025 Canada bakunyonnyodde ebisinga bye tubadde tuwulira wolokoso. Just tebakunyonnyola nti kati ku luno bw'osalawo okufuna abikujjulizaamu alina okuba nga licensed agent. Bwe kitaba ekyo bw'oba ojjuzaamu laga nti gwe obyejjulizaamu obeere ne visa card nga yiyo yegenda osasulayo. Nsibe kiri? Bwe kiri. Kwegamba ebintu bibeere nga biri mu procedure. Ne paperwork yakyuseemu abeere kwalaali. Si byakudduka ku NASA nkubirayo ekyapa mpayo fake marriage certificate ebintu byadda ku digital ojateekayo marriage certificate enamba bagiteekemu wali mu poto ya URSB bakubaninga emyaka 5 URSB ekugambe nti my brother we don't know that person bwe ng'otudde eno mutunze piki kwegamba akatiba kakyuseemu yenjogera entuufu kati okumanya ebyo ebintu ebisingawo do's don'ts oyanguyiddwa otya okoze otya tulina omusomo ku katikati January nga mmeka 11 lugenda kuba lwa Saturday. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. This Friday. This Friday. Sos. What's behind all this excitement? Gwe, would you believe if I told you that I might be having 1.3 billion Uganda shillings in this bag? Bana. That's right. Who are you going to call? Hello, my son. How are you? Uncle. You listened and judged too quickly. All I have in this bag is a Powerball jackpot ticket. Oh, so it's just a ticket, not money. This puts out a chance to win 1.3 billion when you match 5 lucky balls plus 1 Powerball, and it could be anyone. Why are you behaving like you have the money?
Are you forgetting that no one has to be rich in this family before the people of my house? Actually, this is for everyone. And you yourself, you could win. And the bit about it, if no one wins the jackpot, the 100 million that must be won rolls down to anyone that matched more numbers than the rest. Oh, okay. So, how do I play? Just dial star 278 hash. Ojja kunzitira bwerere. Ah. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes, ngabe ntero kola buli mwaka mu December omugagga wange Solome Mama Pitmoff. Ajje Kampala. Bwajje Kampala nanga akasuku tukoleyo akantu ne mga tukoleyo akantu ate ani aganye atunnyonnyole. So olunaku lwaleero ndine Solome omu Canada. Mama Pitmoff. Last time wakola omusomo. Kukatikati. Nakola omusomo kukatikati okubuulira abantu biki ebyetaagisa mu nsonga y'okunoonya visa. Abantu bajja Kasuku. Era buli wonteerawo eddoboozi lyo ly'amaanyi. Abantu bajja participatinga era abantu abawuliriza baafuna information era baamanya bingi. Omanye ennaku zino information nnyingi eri buli wamu. Naye ekisinziro gijje kwani. Ani akugamba ki. So naguteekawo last year gwali successful. N'omwaka guno nja guteekawo. Next year date njiina ya January nga 11. Era katikati ku luno saasabye bantu ssente. Luli twabasabayo kyali kyetaano. Nali nkitandika ndooza butandisi nga abantu bagenda kugira bwerere katikati. Era saaza ezimu nnyo. Babeere nga balaba anyway. Mbaleetera abantu ne bababuuza ebibuuzo biki abakitegeera. Canada eyo eri on the sport ku bintu bingi kati. Mutuwaayiriza. Era bimu ku byengenda okubuuza naye sooka obuuze ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Bananga abalabi ba Kasuku Live nga nange muntwalidde mbalamusizza nnyo. Tukwagala nnyo Kasuku nnyo. Otambuza ekintu kye bayita shift e Bulaaya wano. Waliwo eyangamba tayagala ebyo biwulira. Kati otusibyeko okutambuza ekyeyo, lwafuuka luyimba. Ffe abakola overnight tukulaba ne tuziraba ne tuziddamu. Waliwo ennyumba z'abantu z'okyalamu nga bali ku YouTube TV like nga bali ku ggwe balaba ggwe. Balaba Kasuku Live. Yes, so tukulaba weebale. Bampengayo ku ssenti. Otukola obulungi obutagamba. Kati obudde bunnyogoga. Canada eyo Judith babiri omulabako. Gyali akakola ekivulu tewakiwulira tewakiraba. Saakimanya. Yakola Mama concert nga bwe yagikola wano e Uganda. Nejjula erinnya limanyi. Yafunayo omusajja omulala eyo. Bannange mulaba n'abaana be babiri. Epozi alina abaana babiri. Bombi bawala. Ndowooza. Ate Julie Muteesaasira. Julie birungi. Oyo mulaba buli lunaku ku makya mutuuti n'olweggulo. Kyali wange. Ali atya? Ali bulungi. Ebibebi bye tebikuze. Bakuze. Bano abaali bayimba. Omuvubuka namulaba kati muwanvu. Naye talye nnyo amasavu. Namulaba atandise okufuuka Big Mafaati. Tabeeranga ffe ba ankobe n'afuuka Big Masavu. Ezekiel. Bali bulungi abaana. Naye noma erinnya eryo sobola lyogera. Ezekiel. Ezekiel. Okay, well. Ate Uncle Bean. Uncle Bean gyali. Omulabako Uncle Bean. Omanyi Uncle Bean kye namwagalako. Mu bulamu oluusi olina owanika omukono. Yeewa obukulembeze bw'abapya mu Canada. Yategeerera ba newcomer. Yabasalirawo yabagaa katuli wano katuli wali bw'oba obeetaaga ye chairman wa. Uncle Bean omanyi
bw'olaba history agamba teyasoma nnyo na biki naye obukulembeze naye ssebo Uncle Bean buli watuuka afuba nnyo nti awanika omukono bamulabe ate nga Ichuli yatugamba Kasuku buli wootuuka making sure owanika omukono oti bakulabe bakutegeere atukolera bulungi era MC omu ku b'amaanyi be tuyinawo mu community MC emikolo wano yali taja MC yankolera ekyeddapu ku Madratan kikolwe nabakyaza ne King Saha andi omulala awo Kakalamu gyali ali bulungi ate Uncle Ai Uncle Ai omulabako Uncle Ai oyo ali bulungi tayagala nnyo kumwogerako era bukaseera nga nsobola mwogenze Uganda tonjogerako ono yakumbuzizaako Uncle Ai tulina okubuuza oli otya ne Prosi ye Kampala yamwesonyiira ddala omanyi waliwo abantu abatuuka e Bulaaya ne yeesonyiwa Kampala naye nga Prosi yakoma wano teyakunoonyaako tetwali close be tutyo naye kasita ekirogi yakomawokko wano n'alaba ku bantu be musanyukirako nnyo naye waliwo abantu abagenda eyo ne beesonyiwa Kampala n'atuuka naga Kampala mu munaabwe era mwesoolome mbatya nnyo omuntu agenda nga bwadda wakati awo waliwo amaziga obeera eri embeera nekkwata n'olowoozaamu e Kampala n'okola kino si byangu naye ebivulu bikola biti eyo ennaku zino batugamba bisala nnyo ndoza kankyogere bwe ntyo nti twawera tuli bangi abategesi kati twawera nawe olaba bonna abajja bonna balina talent kati nga bwogambye Uncle Bean alina n'ekya Christmas okitegeera omanyi buli we muwera like competition yeeyongera so ebivulu byo bingi mu Canada especially mu Toronto bingi but sente zivaayo kisinziira bw'okibaze ati gw'okitaddemu bw'oba nti oleese muyimbi omutaddemu mmeka omusuziza otya ku mulyango okyajinza otya buli kimu b'Abannayuganda bawagira Abannayuganda bawagira nze ng'omuntu Mama Pitmoff bwentegeka bampagira era mbeebaza nnyo bannemwe bale kumpagira abantu b'e Canada naye byajjamukko okuba nti kyobawa kyekyo si bye birifa abaasookawo bye walinganga ogamba ennyonta ebaluma biki kati kambasuulemu ono scarcity ne bajja because of scarcity nga tebalina kyakkola tunaakola ki kati ennaku zino olina okuba nti kyobawa kyekyo packaging yeeyo kubanga musobola okubeerayo n'emikolo ebiri oba esatu ku lunaku olwo mu kibuga ekyo awo wekituuse ekintu nga kiri tight nnyo kintu kiri tight nnyo kati kitegeeza Abannayuganda beeyongeredde eddala eyo nawe twafuna visa waziwulira emabegaawo ze baagabanga abantu bayisewo mwaka gumu ebiri waziwulira ezo ezaayiika ne zituleetera abaana abaali mu UAE awo bayita mmere batutwala speed Kadama yayiika e Canada in other words tokozesa linnya eryo naawe naye nze ate abo mbeera mbasanyukirako nnyo sebo ne baŋŋamba naye Canada waliyo era bwa Kadama ekigambo ekyo kitegeeza andi Kadama abeera house help abantu nga bakola bwa house help era gy'emirimu ffena gye twatandikirako babysitting kyekyo ekyokubabysittinga kyekya personal support worker okulabirira omukozi ng'oyoza bintu na sowaani oyoza bintu na sowaani bintu byanjawulo nga house girl wawa ne Uganda nga bwe yandibadde feri tubiyita made for you we made for you we come we clean your house nolongosa fridge y'omuntu biki amadirisa biki n'omwolezaako engoye n'ozikola kyekyo okuba nti oli Kadama gyebiri so that side omuntu abeera mu nnyumba nti abeera naawe ajja n'agenda batono abasuza abantu omuntu ajja n'akola emirimu gye n'agenda n'addayo gy'abeera naye ne bebasuza gye bali naye batono obimanyi naawe eby'e Canada nti kati olaba kaŋŋambe nti Abafilipino be basinga okukola gwe kyoyita obwakadaama mu Canada bajja ne work permit nga azze waka kulabirira abaana kwoza bintu kola ki yes gyeri kati kwakimwe temubyogerako ebyo kuba kati obuzibu bwe twafunye wano Solome Abannayuganda bagenze bakoowa
ekisooka conference zaayise nnyingi nnyo wano buli muntu afunamu akasente n'abala conference kati bw'ova ku conference abantu temubawa assurance mujja ne mulanga conference last year waliwo conference yajja wano nga ya $300 $300 that's like 1.2 era zonna ziri mu bisatu naye nga challenge gye balina bw'omala osasula ezo ssente gw'ogaba invitation letter era bwe kiri kasuko kati challenge ebaawo omwana n'abonaabona ne paperwork oba baafuna akola paperwork ayagala miliyoni 10 na mmeka ate ne batamuwa kati ne batuuka ne bagamba mwagifudde bizinensi mulanga temulinawo guarantees ze muwa baana kati kasuku obuzibu bwava wano nze ngaaludde mu conference jjukira nzikola nina 2 eya May n'eya August obuzibu bwa conference nti abantu abatandika program okujja wano abaana ne babatwala mu UAE ng'omwana bamujja wano ne bamugamba nti weetaaga miliyoni 10 oba miliyoni 8 kuliko work permit kuliko aw'okusula kuliko aw'okubeera be baatandika ebintu ebyo ne bakisobya nti omwana asuubira kyomuwa abamu bamanyi n'okubuuza kuliko tiketi nejjukira eno UAE Dubai Qatar biki ebyo ne tutavaayo kyobula nakola omusomo guli ku katikati ne tutavaayo kwogera nti visa y'e Bungereza visa y'e Canada visa ya America eyawukanamu ku ziri ezeri zaggula kitegedde eyawukanamu wano visa yonna gy'oba ofunye oba ogifunye nga bano abagamba nga gwe bwotera okutambula nti kati oli mugole ogenda ku vacation mugenda mu honeymoon e Canada weeks 2-3 mukomeyo kati ze visa ze basabira ku conference naye bw'otuuka eyo conference bweggwa nodduka okitegedde noyitamu 10 kati awo okola kakokola tondeka nnyuma bwe kyali okitegeera kati kirimu kye bayita paperwork wali jjukira oli akutwala UAE akusaba katabo kokka kyakusaba naye ffe oba olina okulaga omuzungu gwani agenda wiiki emu ate omala okomewo okitegedde yoyo gwe bayita paperwork kati kwegamba nkitegedde bikyukamu naye ate visa eyo tebeera guarantee kati nze sisobola kuwa assurance nti bajja gikuwa kuba tolina nagwomanyiiyo okitegedde ate ya online empapula z'oteekayo ze zikweyimiddira tewali akulabako si byakadirisa nga America tewali akulabako nti akwokya ebibuuzo kubanga era n'abazifunye mu kkubo tebatuuka okimanyi ekyo babookya ebibuuzo nga invitation takimanyi gy'alaga tamanyiyo ne babakomya mu kkubo babakomya okutandika Entebbe ne babakomya okutandika Ethiopia ne babakomya okutandikawa kubanga bamanyira zino leeta akatabo leeta miliyoni 10 leeta miliyoni mmeka nze nkuwe visa. In fact nina ne video kasuku gye nalabye nga batandise no bafera ku visa ze Canada abana ne babagamba mulete miliyoni 10 ne passport mugirekawo tubatere mu visa nalabye nga abaana balina office gye bamenyaawo bawabadde nateete bana visa ye Canada ya online bakusaba osabi katabo nti kati kaweereze bakatumya butumya teweetaaga kandekera nze teweetaaga kaleka ate ekirala baba ino kujjako fingerprints n'amaaso naye abantu munaye ebyo byonna process tebagiyitamu anti ekisinza oviirako abantu olowooza nti bano abakola events for them they after the money because omuntu nga tannasasula mumuyitiramu ebyetaago inza nkubira essimu era ncontactinga ku conferences ankasuko nkikugambirawo nti kuba abantu kuba nze ndaba abantu bangi ajja waliwo actually n'omukyala eyajjaawo I think I met her last year but one ngamba njagala twala mwana Canada biki twali tulanga tulina era twali tulanga wano nengezako mubuuza bank statement ye eyimiridde etya because kati challenge nze gye ndabawo yeeyo abantu abasinga bajja nga ya $300 asobola ozifuna naye kati this whole process ate kakati bamyumuddemu ate kakati kika nti eya nasa eya mubajje ebadde eyita naye kati wekyatuuse eya mubajje tekyayita eya mubajje eyo bank statement yo ne bagireta ne bagikwatiramu ng'ebadde yakakadde kamu ne bagifuula ya bukadde 15 ku 2 abaana abagezi mubayina n'agikwatamu ku nasa wali jempulira n'agimanipulatinga oba n'akukolera ekyapa
kubanga yoyo pepa wakagwe badde bakolera abaana nakolera ekyapa nakolera marriage certificate okitegeera kati babikebera kati kwega kyekyachuse mu lweruvuvumo olwowulira nti Canada yakalubye Canada yakoze bweti ekisoka waliwo kyetwawuliraawo nga bagamba nti abantu bwe baali bawa visa nga tewagenda nga bagisazaamu kuba bagamba mbu waliwo abaali bafunye visa za 10 years naye nga tagendanga si kyekyo gye baazuula nti yava ku visa card emu okusasula ezo $880 ngwa visa card emu erina abantu 10 oba abantu 8 visa ezo baziyita to recall bazi recallinga ne bazi cancellinga ne babawa ne ban watukanga ku kisaawe nga bakugamba visa yo bagisazizaamu kyava kuba agency kati babeera baagala gw'okyejjulizeemu okitegedde oba babeera baagala oyogere wali nti agent yanzijulizaamu ne agent eyo ayina license emukkiriza bakubuuze nti agent ayina license immigration consultant kasiku byebyo ebintu byemba ngamba abantu era bonna abasinga okwagala information mu January 11 bajje kati ofune ebituufu abantu babisalamu kati kino ekyemyaka 10 kyobadde ogamba nti woba totambudde bagenda kusazaamu visa yo omwaka ogujja tugenda kulonda e Canada obukulembeze buba bukyuka wabeerawo okutiisatiisa kati obukulembeze obubaddeko kasiku bwagaba visa nyingi obujjukira ng'abaana bali ku street nga teri shelters wabula babukiripo oba haji oyo wamulaba abajja biki bateekawo embeera eyo kati bannannyini nsi ba conservatives ne bataba basanyufu kati ne batandika okufuna hotels abaana sebo kati abasula mu shelter basula bulungi nga room ya hotel okitegeera si dormitory si biri ebyedda kati government ne bakizula spending sente nyingi ku baana n'ekirala ekireetedde okuba nti Canada egenda kusazaamu visa ez'emyaka 10 kasiku omwana bamuwa visa ya myaka 10 ng'azze ku conference katabo n'akaweerayo ku kisaawe ne mu conference nga tatuuse ne yeeweerayo ku kisaawe omanyi abazungu bano bajja bastadinga ebintu kati bazudde obutabo bungi obweweerayo ku kisaawe nga bulimu visa za myaka 10 ng'ate baclaiminga refugee imagine bwonna ne bwogenda n'obukuŋŋaanya so omuzungu abeera ayagala wali bw'oba ojjuzaamu oindicating nti nze nga refugee kino kyekinsumbuwa like okweweerayo ku kisaawe ng'ozze mu conference kya affectinga alisi yitawo ogende mu conference okikaabire munda kuba ne munda osobola okikaabirayo naye wano naye obuzibu buva nti bw'omala okufuna visa aba conference tobakubira totuconsulting nga tokola ki wali ebibuzo bye bakubuuza n'otayitawo n'ogamba omugezi asikirawo hand brake n'atandika ebintu nga si byangwe nalaba prime minister amagamba they are going to be deporting people okubakomyawo era mba ndi awo namukasa n'agatwokya nti abasajja bamwe essaawa yonna babatuukako wano nga namukasa naŋŋamba kasuku first hand information nentandika okweraliikirira basajja boyinayo abasajja beeyo eyo ninayo abasajja bange abonabona ba anko ayi babiini bakakalaamu anko ayi mulalamu kati mu Canada Mako gundi ani awo omulala Ray Superstar mumanyi mukwano gwange yabonabona basajja bange era mbeera mbala nti kati wano kankwatiremu emyaka nga 5 babeera bateredde ngenda okujja eyo nga be bantwala mu biduuka kasuku londa kyoyagala kasuku ngenda kusuza wano kwasagala sula mu maka g'abantu kasuku tukufunde hotel tusasudde twafuna Airbnb mwe tubateeka kasuku ompa Airbnb n'ensula omwo siagasagalira daso waliwo omuntu eyagamba lumu ndi eyo nyumya naye nali UK eyo nanga nti akasuku nze nina ekifo kirungi nasuzaako ne Pastor Wilson Bugembe nesuzaako Aruna nesuza Bisaki nenga akati ate nanga agenda okunsuza ngatte ku listi y'abanyumyako nga bwe yabasuza nemuga nti atofaayo nina wensula mba wenkalu newa bulaya boogera ebigambo n'otuuka n'ogamba ate ffe tuba tumanyi tukoze nnyo kasuku naye
okusuza omuntu muli mukirala nnyo mu abaana ba wano muli kirala nnyo. Anyway, anti kati problem eriwo wano mu Uganda nga embeera tennakukwata. Uganda efaanana okuba very simple and sweet. Otuuka ng'olaba ebyo ebyokwebaka kya bulijjo biki ekitegeera. Kati ffe wano Kampala jjukira ebirooto byaffe bitini. Omuntu ayagala avuge ku mmotoka afuneyo akalimu nga kale wakiri omwezi ayingiza milioni 2 oba 3 deni n'azimbayo n'akayumba ke. Era so wano e Kampala Solomon olaba ogwa ku muyaye ng'alina 4 awe Nansana nga yazimbamu ennyumba ye yeebaka mukwano nga tolina ky'omunnyonnyola n'alyoka agakuliisa mu llo. No. Emirembe muyina mingi ate bambi ffe tuba twetala nnyo kiringa ekirala akasiku kye mwankutudde wano mugule emmeeza wadde otunda wano emmeeza za nyamunyamu nogasolome mugule emmeeza wabadde oziramula obukadde bumeka 2 kati gwe omanyi obukadde obubiri nze budget gyemba nzigiddemu nze nga Solomon milioni 2 size dola nga mmeka 6 ziba nyingi nnyo kati kasikunguze 2 eya luseke nyamunyamu nabadde nina okulaba sebata emmeeza yabadde ya milioni 3 nze siyingiza nfulumya natuuka ku kalo nantongo nayo milioni 3 awo ndi mu mmeka oli mu milioni 7 olowooza nasevinga mmeka kasuku okujja wano tetunaba na kuyingiza mu nnaku nkulu nga kati sente bwoba ogatanga te waki oba ojja tuleke totunoonyaako eno si waffe sigala ng'otulaba bulabi wali ecupa gyonywa kati kasiku wemba wakutwala auto ecupa gyonywa ey'omwenge eyo yammeka eya bereya eri ku mitwalo ebbala ezimwana endala 6 bwe nkwepikira kinaiti emu nkwepikira mba olina okubaamu n'akakadde kamu nga n'ekitundu ate novaawo ng'olaba kya bulijjo ekya bulijjo kuba tuzinywa nga wooli oba nga toliiwo okitegedde ate kati kyekyo kyenkunyonnyola nti kati olowoozaamu nti tuba tuva ku parawa oba tokirowoozaamu ate wano tuba tufulumyafulumya nga tetuyingiza oba gwe oba ondaba mu kiti kirala. Kyekiri kyenkunyonnyodde ku Munnayuganda wali nti Omunnayuganda bw'ajja Bungereza oba Amerika oba wa gwe okumusuza oba olabye okoze kyamaanyi in all honesty oba okoze kyamaanyi okitegeera naye kati nze natuula wansi nenkigattagattamu gundi eziri ku $100 hoteri ennungi per night $100 osula bulungi kati bwe tubalamu $100 gye mitwalo 37 Solomon bembeera nga nina miliyoni zange 3 oze wiiki nzize wiiki waki mma nkuba mu ngalo nti wansuzizza nnyo gwe kirowoozeemu kasuku njagala omanye nkuba kyey'omutuufu atalina sente za kuteeba nga za parawa omwawule era betwogerako nange bakyaliibanga abasinga nekubakuta credit cards kati ndowoozawo ebyawukanira kubanga abantu abasinga bensanga nze bana bakola emirimu giri ndi teacher ndi doctor ndi kyo kitegeera so maybe that is also understandable from that side because man people who do shifts it's a whole different story. It's a very different story. Naye Abannayuganda bo baba eyo bwe batuukayo eyo babagamba baddeyo basome. Kyekikyo eba olina okukola. Wakati abantu abasinga benjogera nabo eyo baŋŋamba Bulaaya kati omusurvivingamu. Oba olina okusoma. Naye Abannayuganda tutambula obudde buyiseemu myaka 4 tutandika okulowooleza okutambula myaka 45 40 plus okuzza mu kitabo muganda wange Kasuku. Ate n'ekirala ndowooza ekisawe kinkwatira kati waliwo abalala abagenda ova wano ng'oledde olina abaana 4 olina maama wo olina taata wo kati ate osooka osuula emyaka 2 oba 3 osome naye kati bakolayo bukosikoosi okujja kati n'ekiriwo Abannayuganda bakizudde jangu ng'olina omulimu ogw'omu mutwe abantu abo ekintu bakyogeddeko waliwo emirimu egy'omu mutwe ng'otandikirawo makeup kati ng'abawala bakuba makeup kati okusiba enviiri ebyo bikola okusiba enviiri abasajja okusala enviiri ebintu ntunga ebyo byosobola okutandikirako nga ne woba okyali mu shelter bwezimba ku Kasuku live maleetera bino ebintu nenkunnyonnyola naye era mugenda bbeereyo mu mpala ne mu njasamire kati tukunnyonnyodde makanika chefu
musibi wanvi makeup artists video geographic katwafunya abana basala obuntu obwo mubita bu reels ha waliwo omwana bamuyita Swiss effect simanyi obo mumanyi maka kyatukoleyo kwagamba tuletereyo ebintu byemukulawa ne Uganda byetwegomba kati nganzo omukozi w'ebivube Canada negomba nye ebintu Steve Jean byakola ku stage ne tumala tufuna Steve Jean Canada wano ku bivulu byaffe ndozo obuvulu bwaffe obulaba bubeera mu hall golaba bubeera ne background ngaze mwina naye oba expensive so ebintu Steve byakola bya bay anti kati ne tumufuna wali nga naffe nga naffe ne tufuka nga baketi nga ba abidates nga baaki nga naffe gwe tupangisa ku bivulu byogambye ebiri yoroza tasobola kola abeera asobola ne mutandiko kizimbira nga muna Uganda goyogera naye obo kitegeera drivers license yogenda nayo kati abaana batandise ekintu kya Uber in fact Canada ne kati bino byonna we nabi bagamba nga 11 January nabagamba kikasuku ya ebanga mekakalamu ali mu Uber baya kati Uber ye Canada kagali boda motoka naye Uber ziri mu sente ebyaddala nze na musajja wange eyo sijja kwogera linnya lye naye musajja wange naye akasente yasoma by the way ne ba doctor ava mu ddwaliro n'amala ono guy wange yasoma busawo bwanyuka ali UK kati juzi we nabadde kuye all expenses for a full week nangama nga nvuga nanzija Southampton nansuula eri nandeetera ndali nakola ki naye yanyinyonnyolamu nanga nti kasuku nali nasoma bwa doctor not nurse doctor naye nangamba ng'otuula mu ddwaliro ekiro lwandiyagadde okukola ebi ate oli mu shift y'ekiro gye wakoledde biki nanga ati ate sente zenfuna eno mu Uber vis-a-vis freedom gye nnina mbeera siina kye neetaaza busawo so kati abantu abasinga bawulira nti Uber kuba ffe kati wane Kampala betulaba bavuga special tulowooza emirimu gyolowooza nti giswaza wane e Uganda eri gikola so bw'otandika okufuna ekirowoozo ekigenda e Bulaaya manya ojja kufiirwayo ku ssente visa weebezze manya ojja ne bw'oba obadde celebrity olina osooka n'okkakkana ebyobwa celeb obizze eri teryamanyi kasuku totuka ku street n'owooza munze kasuku abamanyi abaliyo sebo tukyabawo ekitiibwa kyabwe era ekitiibwa mubawa kyabwereera ate mwena muli ku ground omusinga ne ssente ng'otandikawoza mu kasuku w'amaanyi nze Katonda yampaze bentuuka awantu era abantu mbagamba terwa kuba nti kati ne bino betutambuddeko nze sigwa Bulaaya nempoza munze kasuku mbeera kati ndi ku ground I'm an ordinary other human being fena tuli ku page yemu ne kasuku lwaki tojjangako mu yuna yaki ya America abantu bonna bajja lwaki tojjangayo sifunanga visa benafuna visa era nja kujja kubanga mwenna gye tubalabirako ne tulobinga shoulders ogenda mu yuna obeerayo pasi gundi Florence mukwano gwo yes kyokka naye Florence oli otya watuddukako buddusi kale oyo omuwala lwe yasimbula nali mbadde naye ndowooza ennaku nga 3 emabega ne tunywa ne ffenna kyayi ate yansiibula yagenda ne Kawalya twagenda okuddamu olaba musima mukazi wa Kawalya nenga kati abali ku TikTok abaasamira omukazi baasamira waaki ekyo nalimu nga saakulaba abaana bansalamu kuba Florence ye mumyufu gwe baali basinga okwagala mukazi otu ne bamusibako oli ne bamusibako twali bangi mu kidiba ekyo naye bansalamu ako naye ali atya Florence she's very fine Florence mpeerezaayo ku nkalu ampeerezeeyo ku ssente bw'oba omwagala ayita mu Brian Kayongo si mukwano gw'omugagga we Brian Kayongo mukwano gwange yeba naye Brian nga tonnajja Brian Kayongo ano mukumulaba wano Brian Kayongo Brian si yali e Boston Brian mukubire ddi Brian musajja wange oyo buli lwajja wano si oyo buli lwajja wano aŋŋamba kasuku all expenses naye obuzibu Brian bw'oyina
ekikulowozesa nti omuntu waba tannayavula tomuta kyekyaki abo no basajja buli wempulira nti yazze buli kyembadde nkola nenkireka ab'omu diaspora tusosolamu nti waliwo abalina n'abatalina naye nze onjagalirayo si complainingako kasikwera nkwebaza era oyina Solomon nze sikyalina mbozi waŋŋamba nze nsinga okukola ki kaaba Solomon kaaba enkalu ndi mwana wawe era kati omuntu olina ttabuka kati linako mwegweko ne Zubeda wamulabyeko nakanula erisaati neryagala omukusente Zubeda omuyita mmere kulya nze njagala amazima gali nti bannaye sinti sibaagala naye njagala nnyo abantu abalina ssente kuba gwe mulamwa gwentambuza anti bebampa olinago walangidde akabwa abo bo tobata Donizera yaŋŋambye Kasuku tokwata ku kikumi kyo na kimu I'm here Mama is here naye akabwake wagambye ogenda kasa njakka kuba omugere naleka mmanyi bweka ani oli yajja na bubiri oba kali yakasangawo nga bwetala nakakuba omugere nanga Akasuku nsambye ku mutima akawako omugagga omugere leka gweri kalinya first class akakabwa nagende yokeno sister wange ayina kapusi bengwa benti lolibe nagende ewuwe nali nebase nga kanninyirira nokasirikirira kali natuuka ku makya kuba nava ku kivulu neninyirawo ennyonyi nensuula Manchester nemugaa nkooye kanneebakemu nga ngwa mu ntebe awo kapusi nga namugaa ngendo kakuba omugere ngendo naŋŋamba bagenda kusiba banno n'okwata kapusi bagenda okusiba nemugamba manyi kati okwewa emirembe kange nensule mu hoteri beera ne kakkapako si bweru bangamba tokkirizibwa kukwata kumbwa wadde kapusi nkugambye akawaka Donze akatambula bulungi n'okusinga abamu ku feso naye kuno kajja kaliho ne buli omulundi ogwasembayo nga kalina akalala kakajjaawo oba beesanga botya nga nemugamba bulizi obwaki bwegattira wane kiki problemu eriki buleke nakakuba omugere nangamba nkutte ku mutima yala naye Kasuku 2025 janguuka e Canada tukooye mwagala kunakaaba e Canada jangu bannange anti problemu gye nina e Canada abasajja bange tebannatereera ffe gye tuli Solomon onoosobola okuba nange wiiki nnamba nga tokola omanyi nze saagala kungabana nti ate ono akutwaleko kati ono Solomon atandike banaye nze Kasuku kukutteko ennaku bbiri kati gendako ewa Uncle Ai ate Uncle Ai ante oluvannyuma lw'olunaku kati gendako mbere nga nzunga buzunzi ne keesi bana benteekamu benzira wali benteekamu benzi totuwa nnaku nnyingi nnyo Kasuku naye nga jangu naye kati eyo mbeera nina kumalayo wiiki totuwa nnaku nnyingi nnyo seriously buli lwenzija wano ŋŋamba ogenda kujja anti njagala okujja naye abasajja bange tebannatereera njagala nsange wisdom kaye nga tanyumiza nti ate nziruka ku mulimu nsange kakalaamu ngaye Kasuku buli kyengenda okukola wiiki eno nkivuddeko emmotoka njiwadde ggwe w'oyagala okuzza wenkuzza kuba eyo Canada ninayo interview zange nga 40 benkwatamu kakalaamu naye kati bwe bali tebaagalira ddala nakundabako baba bagenda kudduka buddusi ate wali Uncle Ai yeyaninkutte naye bangamba Uncle Ai abanaku bayambe balinga 12 bakulaba ne batandika n'okutunuulira obubi okitegedde kati mumpeemukko obudde nja kujja e Canada eyo abantu abasinga bankolimera Canada simbi mulekerawo tukuba Canada empapula zikyaliyo visa bakyagaba visa olina kuba na mpapula ntuufu oyina kuba na mpapula ntuufu ekirooto kyo ekibanga kyali ki Canada togwamu maani naye kati ekyokukola kyo bakola batya bwe bamala otuuka awo amaze okuva mu conference yadduse tewetaaga kudduka we Kasuku fena abali e Canada bwetto bwe twagenda lwaki obodduka nawe wagenda bwotyo yes nagendera mu baana abapaapo obojjukira abaana abava ensambi awo ku sharing baali bangi oyinza okuba aliyo kyali mwana muto mu 2002 papa yakola World Youth Day mwe nagendera fena twagendera conference bw'otuuka mu conference osangayo abantu aboogera olulimi lwe lumu naawe n'akikubalira n'akikusomera todduka
bw'oba otambula ng'ofunye visa abakozeko ku conference buuza information bw'oba otandise bino ebintu ebyokuregisteringa kati ng'eyange ya Made in Africa International Exhibition ya May ne Kasuku ndi mugamba abantu mwewandiise tunoonye visa tunoonye pepa wakanga obudde bukyali bawoza tukyali mu 2024 naye oteekayo empapula omuzungu n'akusiriikirira ate n'otandika opaniking oba n'ojja ku last minute ekikulu bannayuganda baagala nnyo shortcut kati obudde weebuli Kasuku kati nina n'obudde obunnyonnyola bungi kuba tetunagenda mu Christmas naye abantu bajja papa mu February awo March April ngasigaza omwezi gumu oba aba UK be baabo nabangambye visa ye UK ya 2 weeks ekinene nnyo 2 weeks eye Canada myezi 2 ku 3 ng'olinda ki ng'olinda visa nga wateekayo akatabo enjawulo gye tuyina Kasuku Canada empapula zikyaliyo nze nkugamba nti bonna abagenda mu Amerika awo abayiika ku mulembe ogwo gw'oyogeddeko abaasalawo ne bajja e Canada naawe bamanyi ba celebrity line ogiina abali e Canada bagenda sooka abali mu Amerika okujja okulabako wano bwe kiri abamu we baba already tebazifunye dda bambi kati bino baali batugamba nti bagenda deporting abantu si bituufu bakudipotinga bazikumi naye ate era bwe bazikuma nti tetukuwadde waliwo kye bayita apiiru bw'omala apiiru bwegaana waliwo kye bayita humanitarian nti Kasuku oli muntu mulungi oli community leader otukoledde bino otukoledde biri bwe bityo bwe bakigaana ng'ofumbirwa kuba batugamba ng'ofumbirwa eyo process mu station gye yayitamu eyaki yali yateekayo domestic violence simanyi butuufu bwakyo ne bamumma n'akola apiiru tutuusa we yagamba wash east or west kanzire kateri yangoba olugero lwe tonnalufuna nalufuna bwe ntyo ye tannalukuwa kuba bwali mu tannalunyumya alayika okuba tayagala ddunyumya ate ng'ekyo kye yakola kye kituufu asooke yeesonyiwa amawulire anoonye footing bwe kiri n'abo abajja ebweru abasajja bankubira eyo ne banga Kasuku yogeramu ne musajjawo oyo muwala oyo ebye Kampala asooka abireka afune footing kwa tulina obuzibu tulina abaserebu baffe abava eno batuuka e Canada ate ng'akyayagala obwa serebu kakati erinnya mwali mujjako omukyala w'abandi lwaki mumugamba like aleme komerawo ku level gye yaviirako anti kubanga nedda confusion ebeera wano ogiraba you see when you're coming back to settle in after 3 years ebintu biba byakyuka kati obeera olina okusooka nottamu ku bigere ne weetegereza how does this work how does it station yaviira wano nali nkola ku TV kati ndi ku YouTube okitegeera kati ekyo kyokka kimala okwebuuza how do you try omuntu yava atya ku TV nadda ku YouTube ate n'asigala bw'ati erinnya Kasuku ne mu bufumbo bw'oba ogenze bakugamba osooka n'olindamu oyinza otuuka mu maka g'omusajja n'okoleera ng'ate abaliyo nabo bakoleera dda mu media kati oba yagala bakomewo wano mu kasirise nga awangudde empapula azifunye aleme kutandikira akomawo ng'awangudde empapula ye abeera ajja kuddayo oyo ye talina pressure emuliko pressure njikugamba ku ono gwe bagambye nti ddeeka by force oba agamba nti simanyi nkugambye bye baŋŋamba nawulira mbu kyavola story sigigobereranga nnyo kyenkunyonyodde kyonna nkugambye nti nawulira mbu so sikiinaako mitwe n'amagulu naye kyenkanga kiri Best Solomon like as you come back to ne babeera gwe gwe tolaba bw'okomawo wano osooka n'ottamuka ennaku ngezi era n'obuuzaako n'owembeera mbasaagala kulaga abantu nti yenze Mama Pitmo kati n'obuuza abantu banaye kati Kasuku ali ku kiya operatinga atya mukambwemu ennaku zino oba byebyo byenkunyonyola ennaku zino watukolera ne menu naye Kasuku menu nti omwezi bweziti twali twegayirira nnyo omwaka bwe guti oyina ngeri gye watuyisizaamu Kasuku wakyusizaamu ebintu ti Solomon bw'oba oyagala kano bwe kati red card kwegamba oyina kameni k'otuwa n'ogamba prices ezo neme kwogera nnyo oli Solomon mbadde munziza Kasuku tukolere ng'owaffe nonjo kyate sene tuziriiraawo kati zigenda ku akawunti
ebyuma bye byakyuseemu kyekyakyuse banaye abajja Kasuku mukambwe ate kati tutudde wano ngenda kutwalako ku studio yange ogirabeko otegeere sente gye ziraga ne kano kontaddeko ka mulembe siina waya luli nali kugamba yisa wansi kano kapeesa wansi mutuufu nkaagadde. Now Mama Pitmoff aina Made in Africa May 2025 Canada bakunyonnyodde nti ebisinga bye tubadde tuwulira wolokoso just tebakunnyonnyola nti kati ku luno bw'osalawo okufuna abikujjulizaamu alina okuba nga licensed agent bwe kitaba ekyo bw'oba ojjuzaamu laga nti gwe obyejjulizaamu obeere ne visa card nga yiyo yegenda osasulayo nsibe kiri bwe kiri kwegamba ebintu bibeere nga biri mu procedure ne paperwork yakyuseemu abeere kwalaali si byakudduka ku NASA nkubiraayo ekyapa mpayo fake marriage certificate ebintu byadda ku digital ojja teekayo marriage certificate enamba bagiteekemu wali mu poto ya URSB bakubaninga emyaka 5 URSB ekugambe nti my brother we don't know that person gwe ng'otudde eno mutunze piki kwegamba akatiba kakyuseemu yenjogera entuufu kati okumanya ebyo ebintu ebisingawo do's don'ts oyanguyiddwa otya okoze otya tulina omusomo ku katikati January nga mmeka 11 lugenda kuba lwa Saturday January nga 11 kati ebyo gwolina obyogerako omuntu yagenda 2002 nali mupi no MP5 ne conference nzikoze nga ntuufu gye zirinze Kasuku simanyi oba mala nenkuwa feedback conference zange ntuufu zibaayo n'abantu okubannyonnyola era nja kugamba nti visa kalulu visa jada bulijjo sikibagamba wano ne paperwork already ababiinako idea wendi bankubira essimu mbabunnyonnyole baagala okwewandiisa beewandiise ennamba eriki ennamba gye babankubirako wano ya wano 0750 87 45 00 0750 87 45 00 Kasuku kyawukana sitwala abantu Bulaaya ndi mutegesi wa conference naye omuntu oyinza omuyambako omubuulira ebyetaagisa abitegesa buli kimu sikola paperwork siri agent sijja kuga nti mpaayo milioni 5 okolereko wano nedda wabula nja ku advise oba lwaki abantu tebaagala nnyo ba advise banguyira nnyo leete 3 leete 4 leete 5 weebityo kugamba ogenda okujjuza ekintu okuteekamu application yo nga naawe okimanyi nti olina okwesabira n'ozuukuka ku mwendo gwe ne Kasuku wansuubiza okuntwala ewa Haji mbeere Keti we Canada byakomaawo Haji ki olina gwe waŋŋamba okuntwala ku dduwa Jafari Musa bwotyo bwe waŋŋamba kasita woolingera kutwala ewa Haji Jafari Musa kati abaana bwe bamala okuteekamu visa byazzeemu okugisabira n'ogisiibira katiba ke kakyuseemu ngololo noofa ki visa Kasuku okusaba visa n'okusiiba yes ofune visa Kasuku visa eyo ekyusa obulamu bw'abantu abamu gwe tekinnakutuukako fe tunaafuna ku visa gwe olina travel history naye wabeerayo omuntu nga visa kyamagero nga kigenda kujjayo n'ekika kyonna kati Kasuku nze omu kubasooka okutambula ewaffe mu kika kyewaffe yes kati gwe munaye kiyinza okuba kiri nno wano tewakyali aliwo atwalako bensobola naye kati ekirala ekyakwongezaayo eyo mu kyalo gye ogamba gye wazze kiki mwafuna ettaka eddeneko kubanga waliwo omukwano gwange yakimbalira nti ogenda gula milioni 15 ogula 5 ku 7 mu kibuga ng'ate eri obeera mu yeeka ate ng'emyaka ngira Kasuku ndi muntu mukulu ng'emyaka gyegyo naŋŋamba wano okudigida okwagala naye emyaka ate kati ekirala kati eyo gye wazzeyo muliko eka meka 10 na meka Kasuku lwaki oteeka ebintu ku TV abaana ankyegamba nti kati wakinayagadde ekikyoyonyola wakinayagadde ekyo omuntu omukulu yambuulirako bwantyo sikeera so eka ne bwovaayo ku 8 kuwaffe kati ebitusibye mu kibuga tuwoza jjaamu nina okkeera sisobola kuva eri wala biki n'okuddayo leeti n'ebidongo nasalako ko si kyakuba nnyo jjukira luli siriki yanje nwabiki
kati nasigalidde mu bintu ebyo nga bwe nagenze mu Ssebatta bakulu bannange. Solomon. Ebidongo byowoza nti wasalamukko. Nasalamukko. Naye era saa 9 tuba naawe. Tetuba mu disco naye tubaako ne bwe tutudde. Lulinga oluva ku kisaawe nga teweebaka. Kati neebulira noga naye emyaka gyange lwaki Sseebaka mu kutulo. Naye era weebaka misana kubanga twawukana ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Nikyo ekyesategedde kyobadde onnyonnyola. Bwe tuba tutudde mu buno buziba woteeri bulungi era sebo yebeera disco. Lwako music aba yataleekaana nga tunyumya mboozi. Gwe wali ogenzeeko mu kifo n'onywa kacaayi n'ebinyeebwa Kasuku nze nabikolanga edda bwe wandabira luli. Naye era kisigala ku saa 8 tuba tweraba. Kati enjawulo tewabeera era kati era tubanga abali mu disco. Naye embeera y'akacaayi eyo sigitegeera. Okitegedde nakyukamu. Naye kati bw'oba oyagala waliwo akafo ka wano. Ebinyeebwa ne kacaayi nga n'obuugi bw'oba oyagala obuugi ne music nga waali. Nga tebajja kunjajinga. Classroom mu kyanja. Ojja n'otuula. Nina mukwano gwe gwenjagala ennyo njagala omulabako. Ani? Ojja kunsekerera ate nga njagala mmulabako. Ndi mukyala mufumbo naye njagala omulabako mwagala nnyo. Omwana gwe baakulekera. Junior. Junior jangu wano ku Lwokusatu ssaawa beeziti. Tubeera naye wano. Mwabadde mu Ssebatta na kugamba wamulabye naye mwebale kuwagira muzeeyi yabaagadde ne Kasuku nakulabye ofuuwa ssente nnyingi bwe zityo. Tewamuwaddeyo ng'anaawo kwata. Ssebatta muntu wange. Kasuku wafuuye ssente ne njagala okulabira ddala nange nzeetegereze. Zaabadde nnyingi Kasuku wazibaze. I swear nazeewunyiza. Tetugenda suka wano olunaku lwa leero bana muwagire Mama Pitty Moff. Yes. May tuli Canada. Then 15 January tugenda bera ali katikati free of charge. Yes. Mujje mufune information. Tutandika ssaawa mmeka? Tutandika ssaawa 4 ez'okumakya. Naye okwewandiisa kati abalina ebintu ng'empapula zo ziri ready okwewandiisa kuli ku Post Bank. Wali Florence we yabeeranga Nkuruma Road Summit Bank genda osasule registration oteekemu application yo. Oba ku online ku inventbright.ca. Bw'oba n'otambula May visa inagisaba kati. So that mu around March ekomawo. Kati ennaku zino abantu batiitiira nnyo. Response ekomawo within a month, within 4 weeks abakanada bamaze okuddamu. Kubanga abantu basazeeko ku ngeri y'okusabamu batya front line. Yeah. Kale okujjako nga mulina kirala kye mumbuuza mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.